tuzenga twetololera omwezi ogwokusatu tubadde twetololera ku omukyala kubange Women's Month. Yes. Je tweggweredde nga twogedde ku muzadde. Omuzadde omukyala, step parenting, omuzadde omwami obuvunaanyizibwa bwo. Twetaaga nnyo authority eyo. Ako nakakutte authority, direction, provision, ke kansingidde aka provision yako. Naye kati waliwo lero sagala tulabe step parenting. Yes. Njagala tutunuulire omwami n'omukyala bagwa mu mukwano ne batandika obufumbo bazadde abaana baabwe mu 2 3 4 baweze. Kaakati abaana bano nawe babeera bato batunula ne balaba mami asinga kwagala ono, dadi asinga kwagala ono. No babeera ba myaka esatu osobola okubuza akaana oba oyagala ekintu wa mami okijjayo amangu otumaani nagamba oli bakiraba. Kati ekyo ekintu ekyo tusobola kijjawo tutya? Abaana balaba era bategeera. Yes. Lwakuba ffe tulowooza nti emyaka gyabwe tegisobola kutegeera kyotegeera oba ekigenda mu maaso tebakitegeera. Lwakuba bo tebasobola ate kutugamba olwo authority eri gye tulina mu bulamu nti tuba bazadde tuba bantu bakulu. Ate bw'oba omukuzizza mu mbeera egamba nti toyogera ng'omukulu ayogera asirika busirisi. Naye ekyokuba nti abazadde mu kugaba mu mukwano oba mu kwagala mujjamu ng'obusosoze. Simanyi favoritism bwe tuyinza okkiza mu Luganda oba n'olaga nti oyagala omulala okusinga abalala. Omuzadde yenna aba abaana be bonna aba abaagala. Naye bwe tutunuulira ebintu ebimu ku bazadde nga tetunnabanenya ensonga ezibaleetera okwagala abaana okusukkulumya abalala, buli muzadde abeera ne expectations, abeera ne byasuubira mu mwana. Bw'aba alina byasuubira mu mwana, omwana abituukiriza kyangu nnyo okuba nga ayagala omuzadde oyo ng'amwanguyirwa. Nti katugeze abaana abawala ewaka ojja sanga ng'omuzadde mwenna abawa emirimu, kale n'abalenzi n'abawa emirimu egy'okkola. Omwana akola ng'omuzadde bw'asuubira oba bw'ayagala, omuzadde oyo agenda mwagala. Kijja mwanguyira okumwagala. Kati bw'amwagala abaana abalala beerabira bye batakola ne batandika ate okuba nga ono gwe balowooza nti omuzadde amwagala nnyo okusinga bo. Naye ng'abaana tebatunulidde nti ono akoze taata oba mama kyamugambye okukola. Naffe abakulu kimanyi okubaawo nti omwana anaafaayo nnyo eri abazadde be. Omuzadde ajja kwesanga nga amusembezza amwagadde nnyo okusinga abalala. Naye omuzadde bw'aba ayagala abaana bonna aba abaagala, embeera emuleetera okuba nga ono ajja musukkulumya mu kufaayo, ajja musukkulumya okusinga abalala. Ne wabaawo abaana abasomosebwa oli n'amusukkulumya okusinga banne nga ensonga lwaki amwagala mwana wa ava mu mukwano, product ya love. Kati fa abalala kuba ffenna tugwe dadi mwe baddadi mwe bammami. Kakati mulimu abatali balaavu bamukwata bukwasi bamudifayiringa. Then ne wabaawo omusajja nga omusajja yamenya nnyo omukazi omutima n'akyayiramu omwana singa azaala mu musajja omulala abaana bano kyangu basoosowaza kubanga ono omusajja amwagala nnyo, amuwa buli kimu, atandika okuba nga oli alinga mu ignoringa wadde amwagala. Naye oli reminder ya X amujjukiza ekibonoobono kya X. Ekyo abazadde Yesu tujja byogerako lwana nakyo. Naye ekyo kisobola okubeerawo mu baana. N'olaga nti oli tomwagala olw'embeera gye wayitamu oba kitaawo gye yakuyisaamu. Ne wabaawo abazadde nga abaana ekimwagaza omwana alina obunafu banne bwe batamanyi, ng'ate omuzadde tagenda bo babuulira. Omwana asobola okuba nga mulwadde, nga mwenna muli balamu, omwana mulwadde wa mutima, omwana mulwadde wa sickle cell, omwana alina embeera, omwana mulwadde wa asthma. Kati attention gy'abamuwa buli ssaawa, abaana basobola olowooza nti ono bamwagala nnyo okubasinga. So n'ojja nga ne bw'aba abawa ebintu oyinza osanga nga ono gwasinga okusoosowaza. Ne wabaawo omwana ayagala kubanga waliwo abaana be bayita ba special kids, ba special babies abo. Abaana ba special babies be baana nga bonna omukazi yasooka n'azaala bawala then n'aleeta omulenzi, oba yasooka balenzi n'aleeta omuwala.
yaba wanja ulo. Ne ba brother be nyini babeera balina engeri gye bamuyisaamu abanga ye muwala. Kituufu. Oba omuzadde oyinza osanga nga ke last born. Oba mu kumuzaala omwana oyo yali atwala obulamu bwe. Waliwo omwana ng'engeri gy'omwagalamu eva ku kyewayitamu okubanga omufuna. Ng'omwana yakkomyayo nga buli lw'omulaba n'ogamba nange omwana ono yali antutte, omwana ono mwana wange akaana kange. Ne wabawo omwana nga bwe wamuzaala, waliwo abaana be bazaala nga ba premature nga tebakuze kutuuka ku myezi 9 gy'alina okuzaalibwa oba weeks 4 kusinziira ku basawo. Omwana we bw'azaalibwa nga tannatuuka ne bamubikka. Abaana abo abazadde babawa nnyo obudde bwabwe kubanga omusawo amutandikira mu ddwaliro mugamba ono omwana muliise bulungi mufeeko empewo singa muyitamu singa tomufaako bw'oti ayinza okufa ayinza okukola bw'ati ayinza ofuna complications. Ne weesanga ng'omuzadde kuva mu buwere akaana ke teyagala mukakwateko akaana ke teyagala mukolewe bati kati n'atandika n'okigamba baganda be nti omwana wange kati bano ne babanga abatali babe. Omwana wange mukoze eki ate bano ewaffe waliwo omwana nga ne wabeera zze waka nga n'aba abato abazzukulu bagamba mama waffe mami omwana wazze. Kati bana abalala tubayite ki? Twakomplaininganga nnyo naye kati twakireka. Tubayite ki bana abalala oyo bw'abanga ye mwana wo akusingira. Kati waliwo omwana ajja mu bukadde. Nga wali wabivaako dda. Kisakye n'alabika. Miracle babies. Abazadde bano tebatugamba naye n'amannya g'abaana googera. Erinnya Kisakye. There is a story behind that name. There is. Lumonja ajikunyumiza. Kati erinnya lino lyetu omwana gwe tuyita Kisakye. Omwana tumuyita Kirabo. Omwana tumuyita Kwagala. Abantu abo balinayo abazadde tebannababulira mu babuuze naye omuzadde alinayo story mabega w'erinnya lyo. Nti erinnya asobola okubanga Kisakye okujja mu nsi. Either baali tebamwagaliza mwana muzaala, baali baamulogaloga, oba survival y'omwana, oba ye mama okuwona nga amuzaala. Kibadde kisa kya Mukama. Kati ojja ssanga ng'omwana oyo ayagalwa nnyo nga embeera eyamuleeta mu nsi yemwagaza. Kati ffe we tukiraba oba ffe abooluganda bwe tukiraba kisobola okuleetawo embeera ne tulowooza nti maama afavoring oba tata afavoring ono okusinga. Kati wabawo abaana abasobola okujja nga omuzadde asabidde omwana oyo ajje mu nsi oba mulenzi oba muwala oba baamugamba nga lulubuto lukyali luto nti omwana ayinza ovaamu omwana najja nga struggle zibadde nnene nnyo okumwana oyo okutuuka. Kati waliwo omwana ajja ate n'amujjukiza omuntu. Omwana n'afaanana omuntu gwe yali asinga okwagala mu kika. Omwana bw'afaanana muganda we gw'ayagala omwana oyo kyangu ofuuka favorite. Kati afuuke nga afaananya oli gw'otayagala era babakyawa. Kana kafaanana luli lusenga lwako lw'essaagala olukazi lwantulugunya omwana n'atandika okufuna rejection nga akyali muto. Kati naye n'omwana ajja nga ayinako emiguwa. Ayinako okusika emiguwa. Mami wange yambulyako story y'okujja kwange. Ne mmanya lwaki dadi yali anjagala. So sijja mbanyumiza. Kati erinnya lye bayita Nantaba. Amanya gange nina amanya mangi. Naye ku mpapula we twasomeranga batugamba tosobola gassaako mangi. Kati nga amanya gonna ge yampa ng'oggyeko eri olugave. Amanya yampa erinnya lye bayita Nantaba, Tezra, Nakabugo nga gonna ga maama we. Nantaba, Tezra, Nakabugo gonna gange ga maama we. Kati mbulya obutafuna favor nga yali mami's boy. Wafuuka mami. Era kuva mu buto nga mpita maama tampita nkolinnya lyange. Era bwe ndiwulira mmanya kibooko kubanga maama tamukuba ne bw'ageza n'owulira ng'ayita ng'era emigo ginaba gijja erya Nantaba alijjawo erya Nakabugo livaawo erya Teza ne livaawo n'otandika owulira Namakulu omanya emiggo gikoze eki gijja.
So naye bwe mpulira story n'engeri jajja n'antuma agamanya yali because yali agala nnyo maama we maama we bwamugamba muwa amanya gange gonna nfuukirawo favorite kati waliwo abazadde nga agenda mwagala omwana okusinziira ku ki engeri jazzeemu awo azze n'amutuuma omwana n'amutuuma amanya ga taata we era gwe genderera nnyo abaana nga maama we abadde ayagala nnyo omwana oyo kyangu omuwa erinnya lya taata we bw'aba bbaawe amwagala nnyo kyangu okusanga firstborn ng'alina erinnya lya taata Samuel yalina we lijjiramu ng'oggyeko ery'ekika mwana mutuuma erinnya lyo njagala mutuuma amannya go laavu era ojjasanga omulala amutuuma erinnya ly'omuntu gw'ayagala mu firimu Jozi nabadde Kanani abaana be badedicatinze bawaayo abaana nabadde ndaba kadzi ezimu ez'amanya g'abaana ng'abaana ba Alozias Bujjingo bangi ne kugattibwako n'eddala ery'ekika Alozias Bujjingo Katongole ne mmanyi omwana ono Muganda naye omukyalo ono ayina attachment n'omuntu ono kati ng'oku kadi 3 nga zirimu Susan Mukula Okay. Attachments. Kati waliwo abantu ojja labanga omwana ono agenda kumwagala nga bw'ayagala omuntu gw'ayagala. Naye kati abalala bakiraba tebalimanya story lwaki omuntu amwagala. Kati abazadde bwe mugenda abaana nga mugenda mukulaakulamu. Obudde bw'owo omuzadde wo ye love gy'akuwa. Na attention. Nabato gye kiri omwana omuto waliwo bano abaana betugamba bali clingy kaana kabeera ne maama waako buli ssaawa kabeera ne taata waako waliwo abaana nga sense of security safety ye agiraba mu muzadde we kati gwe yeesibako buli kimu okwekkiririzaamu kwe yeggwe kati oyo omwana kyangu nnyo n'omuzadde okubanga amufaako nnyo kubanga naye amwesibako si mwesibako kigambo ekituufu ndowooza kubanga naye amuliko nnyo abeera naye waliwo akaana kabeera naye naye ngenda bawa homework tunoonye ku Yusuf tunoonye ku Yakobo bajja batya okubanga baana b'abamaama ne taata ate Yusuf yali nnyo maama n'atuuka n'otunga olugoye nga lwa mwana ng'alina abalenzi abakulu bonna ono Yusuf lwaki yali wanjawulo kati ekizibu ekiri mu bazadde okubanga olaga ekizibu kigenda kujja eri mwana siggwe abaana bo tebalina kyakukola naye balina ekyokkola ono omwana ono gw'osukkulumizza bw'omusukkulumya banne batandiko abaana balwanira love balwanira care balwanira attention ey'omuzadde kati ate waliwo abitwala byonna era bwe bageza okujja gy'oli obagoba ono gw'osembeza oyo ye bune bwajja emirundi emeka tomugoba nti omwana asoma obulungi mu kirasi goyagala okusembeza okusinga abalala naye nga nabo tebalina musango buli omu alina obunafu ne strength ze kati bw'ogenda obasoosowaza wandifuna Yusufu atundibwa mu njuuyo nga buli kimu bamwagaliza emiggo ku ssomero we baba basoma naye bw'afuna ekizibu basanyuka bagamba yenako kafunyeeko ku bizibu zezo cases zosanga ng'omwana ebitabo biba bibbye oba babituutizaamu banne okyanga okusanga nga omwana nalinako scenario twagenda mu kyalo twali tugenzeeyo mu kyalo ewa jjajja saidi ya mami bwe twatuukayo neŋŋenda ne sister wange step sister naye nga ansingako katono so bwe twagenda mu kyalo because twagenda ku side ya maama wange kati nekijjamu kiri jjajja nga nze priority kwono bwe yatugulira engoye buli omu yajja engoye zaali almost zenkana zifaanagana nga z'abantu twenkana kumpi n'akwata olwange nga luli special n'alumpa oba zaali zenkana ebbe oba zaali ki nono n'amuwa manyi olwo otuuka abana nobaga buli omu alondeko lwayagala naye kati ye yalaga nti luno lwange luno lwono kati ono n'alowooza luno luli beta kati kye yakola yalukwata n'alusula mu ttooyi bannange kati nga omujjajja talina kyakukola ndi muzzukulu we ow'omusaayi bwe tuba tudde okunyumya ampita n'ayagala akuluka obuviiri ne mutambulamu babiri kubanga kati oli atandika okweraba nti step atandise okiraba nti step grand kid
kati omuzadde na playing favorite nze ne playing nembera favorite we choka noli wali kati ono natandika okubanga nze gwachunya tutuuka okwebaka sifuse ku buli nayiwamu amazzi bankuba emigo nti nafuse bannange bwe twatuuka okulya nakwata enva zange nayongeramu amazzi akubuzeeko kati naye anoonya attention mu buto bwe ayagala bamufeeko nga bw'ofaako kono nti olutalo ne lutandika nga luli mu baaluganda era neewaka lusobola okubaawo ng'oplayinga favorite nti ono yansingira ono yakola kino ono ye mwana wange ono yanampulira mwenna temuwulira ono yawulira nga nabo balinda lwaki tayita oli lwaki fe atuyita nga ate oli yawulira oli yayanguwa kati lwovaawo kko n'omuleka nabo embeera emubeerera nzibu ebeerera ddala nzibu omwana we batuuka okulya basobola omumma ebyokulya linda mama waakomewo linda taata waakomewo bwe bakolerako prank zonna bwageza n'afuna obuzibu bwonna baseka basanyuka nafunako waliwo senario y'omwana besajja kwogera mannya baana bawala baali bawala basatu ewaka omukulu n'agenda n'afuna olubuto ng'asoma bwe yafuna olubuto abazadde balina kino gwe peseeta kati ofunye olubuto banno gwe balabirako ne bamuyisa mu mbeera yonna eraga nti oli mwonoonefu era bulijjo tukulaba yabakolera statement n'abagamba nabo be mulowooza nti si boonoonefu mulinde be bali ba disappointinga kati mwana yagikola kati kye yakola n'atandika okupangira batoobe abasajja baboonoone basobole okufaanagana babuleko gwe bagamba nti ono ye mwonoonefu kugamba bamufaanane bamusinga era bwe batandika okizuula nti ne second born atandise ebyabasajja nabagamba kyokka ng'olukwe luva eri omukulu yapangira batooba abalenzi ng'ayagala baveeko virginity awulire nti naye ali satisfied naye ng'ayagala okukakasa abazadde nti noono asobola okwonooneka kati mu buto bw'abaana abaana babikola naye ate osobola okuplayinga geemu yeeyo bulungi nnyo ng'abaana tebalina buzibu mu buto negerezaako nnyo mu buto dadi because yali anjagala nga musubira okuba nze gwawa buli kimu mu kubanga aguze ebintu nze gwalina okuwa bw'aba aleese bingi nze gwawa ebingi bw'aba ayagala okukola ki nze gwalina okuddiza bw'aba alidde naye ng'alina enkola eyanyiizanga naye ngitegeera nkuze nti bwe kyali kitegeeza nga bw'aleeta obugaati buno obwa mwana akaaba baliwo baganda bo abalenzi basatu n'omuto naawe nga bonna abawa aleesa obugaati busatu nolowooza gwagwe agenda okuwa bali bagabane nga bonna bawakamukamu gwe n'otafuna n'abagamba kati buli omu amenyereko Mukula half nekikuluma lwaki nze gwe bamenyerako lwaki nze tebampadde kalamba kumbe geemu ye yeeno buli omu bwakuwa half ofunye kamu kitundu basigadde bafunye half naye nze saamatiranga kumpa kamu kitundu njagala kalamba mmenyereko omulala mbere satisfied tinze ngaba kati waliyo abazadde bwe batyo naye omwana tagenda kitegeera wabula ye kye yamanyanga nti bali kibaluma kati bw'abawa babeera satisfied nti olwairo dadi yamummye n'awaffe ne tumumenyerako ekitegeeza ffe basinga kati okwagala yamukyayi naye ng'ate psychologically bonna abamaze mu reality nze nfunye ekinene obbasinga naye kati si buli omuntu ajja kitegeera kati abazadde babikola nti we batandika okusasula school fees balina omwana gwe basooka naye nga tannyonnyodde lwaki yasoose abaana ne balowooza nti ososola oli gwe baagala era gwe basooka okuwa fees yasooka okutwala school fees n'azimalayo ku ssomero ffe tetumalayo naye ng'ate gw'osoosa okuwa wa P7 bano ba P3 nga weetaaga bannyonnyola nti oli candidate ebibuuzo bye ye bw'ageza n'abiyosa agenda kutuula omwaka mulambaddeyo ebimu ng'olina okunnyonnyola abaana bw'aba omwana alina embeera ey'obulwadde bwonna baganda be bagambe tebagenda musosola naye bagenda mu protectinga abaana bano bwe baba ba Luganda
beekuuma era ojja basanga ne ku ssomero nga bw'okuba omulala jjana yagala okudifendinga adde talina maanyi mu bo Oluganda luli lubasika musaayi kati abaana bano mu kifo ky'okubaawula nti kubanga omwana ono ekisinga omunjagaza tokitegeera omwana ono mulwadde namuzaala alina embeera bweti alina asthma kyenva mwagala nsula naye baganda be bagambe obagambe njagala omugana mwe mu mukuuma enganze bwe mukuuma era singa mumujjako eriiso ajja kuba afuna obuzibu bwe buti kyenva mufaako kyova olaba mugulira juice kubanga ojja sanga omwana omulwadde ng'omuzadde nga wano waka bonna bwegomba bulwale yes kubanga omulwadde afuna special treatment kati bano bw'otabagamba nti mulwadde tebagenda tegeera lwaki ono omuwa ebyokunywa ebyenjawulo lwaki anywa amata bo tebanywa mata gw'okanya bagamba munnamwe muleke alina n'endwadde kati gw'omuwa nti alina ulcers gw'omuwa nti alina kino omusawo yagambye omuwa amata naye banne tebamanyi lwaki omuwa amata ate nga nabo bagaagala tebabitegeera kati obwongo bw'omwana nze nti abaana bato nti buli omu obwongo bwe bwogera kirala balinga bisolo tebalowooza nnyo kyalabye bwakitwala akola bukozi bwakwata ekintu akasuka kyovulaba ettala bwennebe yakatalowooza nti kyo kyajja kukwatako kati obwongo bwabwe sinsi bwo bugwa bugwi ne bukola kintu kyonna kyonna kye bulowoozezza amangu ago omwana yeetaaga n'omunyonyola lwaki okola ebintu ebimu ku muganda we era singa omuzadde bw'oba tolina ssente tekyandibadde kirungi okugulira omu abala n'otabagulira bw'oba osazeewo bonna obagulira ice cream bonna bagulira ice cream bw'oba osazeewo bagulira byakulya mu kifo ky'okugamba nti ono afuna akagaati ka square ono kabwe bati kano bwe bati bonna batwale mu dduuka buli omu yerondere kayagala baleke lowooza nti ososola ayinza okuba ye mukulu waabwe naye tabasalirawo waliwo omwana okubanga ye mukulu kati nga ewaka gw'obuuza wamma tulya eki oyagala kulya ki bebi omwana n'ayogera bw'ayogera bonna bonna ne balya lwekyo nze kyemmanyi omuntu yekka asalawo emmere y'omunju aba mwami omwami bw'aba alya nnyama bonna bagirye naye omwana munne bwe tasobola basalirawo bagenda tandika olaba ekikyamu ekiriwo kati bw'oba otandise okubanga obalaga gwoyinza olowooza tososola mu bo ososola mu bo ososola enviiri olina boosiba abalala tebasiba omulala omuteekamu bids bwe bwongo bw'abato omulala omuteekamu bids abalala tobateekamu bids bonna osobola obateekamu bids oli naafuna obuzibu ku kkala ya bids z'oli mami ye gwataddemu bids eza pinki ngate no go wadde pink nga si ye best color ye nga gotamuwadde ye best color ye kati oli nalaba nti obasosola naye ate bw'oba involvinga mu decision making ewaka ebimu ojja kwesanga nga bonna bali comfortable nekyoba osazeewo nekyoba okoze bwe ziba nga biteeteeyi bonna obasaliddewo n'ogamba oyagala kiteeteeyi oyagala mpale so that bw'oleeta ono takifunamu buzibu kulowooza nti oli gw'osinga okwagala bwe batuuka ku pocket money abazadde mulekerawo okuba abaana pocket money ow'enjawulo kakati owa P3 mwoyo omu n'owa S5 nafunanga obuzibu ne mu brother nga nzirako yennyini Robert awuliza nnyo salt nga tusomera mu ssomero twagenda mu O-level fembi twalinaalya in fact ekyantwalayo nga bagamba ajja kubeerako nange ne tugenda second HSC ne tugenda ffenna SDA kati kamu kati pocket money nga bampa ebiri bamuwa mutwalo nga bwe baba bazituwa nga ntunuulira ne bamugamba ono mwana muwala asobola okuba n'ebyetaago byatajja gamba muntu atalemu gwambikemo kati ng'atuula n'atunulamu n'alowooza byetaago ki omuntu bye yeetaaga omuwala omulenzi byateetaaga nga byonna babimupakingidde bwe zinaba sanitary pads nzira bye baziteeka mu keesi kiki ekyo ekimufuula ow'enjawulo muwe emitwalo ebiri nze mutwalo gumu nga manyi n'obbanyola n'abagamba oyo gwe muwe emitwalo ebiri azirya mu mwezi najja ewange n'atandika okunsaba muwugulira ebyokulya ku kantiini ye gwe bawadde omutwalo nga bamugamba oyo sisita wo muto mulabirire naye kyamulumanga nga bwengeza n'enzimalawo nga ngamba lwaki tokubira ddaddi n'akuweereza enda gwe bawadde ebiri ng'ozimalawo nga ye omutwalo era nazimalangawo nga nkimanyi tyoli ajja kumpa bamugambye kasita abange munna amazeewo making sure omufaako
kati nga takubira empi ku ssomero naye ajja kubeerawo. Bwe nali mu primary nga balina okuntwalanga ku ssomero, omu yali asomera mu ssomero ddala, omulala ansoma naye, naye because be balinza abakulu babiri bakuwerekera ttaani ogenda ku ssomero. Kati baba bakuwerekera kyenzijukira ku mukulu wange omitakimu ne kaakati era nakimugana mugana naye lwaki wansunanga amatu ng'onkuba n'engolo. Nagamba ffe waliwo yatuwerekeranga ng'alabira ddala omutawaanya agenda tuuka leeti ku ssomero. Kati nze ebbanga lyemmalanga nnyambala oba yamaze dde okwambala atuula nanninda. Kati nga kimuluma takigambe eddadi, naye kati nze gwakuba engolo, nze gwasuna amatu. Nagamba ate bwoddayo n'omugamba enkya wentandikira dabo. Kati ng'oguma ne bakuba engolo, akuba engolo lwaki oyambadde leeti kuba ngenda tuuka leeti. Nga kituufu bw'atuuka leeti ku ssomero bamukuba. Waliwo abazadde bwe batyo nga omwana abonaabona olw'akaana akamu ewaka, kagenda n'ekyejo ne katuuka leeti ku ssomero. Ono bambi bw'amala okukatuusa wadde alina obukuumi bw'alina okukuuma muganda we, tekiba fair. Nange akonkasuna tekiba fair. Nange we nakiraba era namugamba kasita kingamba nga sorry bambi nsonywa. Nagamba alina ekyejo nga gwe bakupakingira obusero, ffe twalinanga busero bwe twatambulanga nabo ko bikulako bati waggulu nga noteekamu ebintu. Kati mami yali ng'alima soya, kati nga basikira soya n'akuwa soya ne kyayi. Simanyi baana batwala kyayi ng'awoledde mu kagundi n'ogenda naye ku ssomero. Kati no tebamukkiriza abaana bamugaana. Kati ekyasookanga okunkyaya nga nina akasero tebalina busero. Brother yange yangamba Susan walina akasero nga nze nina akaveera. Gwe ng'olina akasero yange omukulu alina akaveera. Obeera ne sokisi empya, tetuba na sokisi mpya. Tulina okuwerekera atuuke leeti ku ssomero bamukube. Kati va mu kutuuka leeti otuuse bamukubye, then alina okuva ku ssomero akukime. Saatambulako nzeka mu primary. Balina abalenzi okuwerekera odde waka, oba ogenda n'emikwano gy'oleekaana, oba muli mu kuzannya. Jjukira abaana bazannyira mu kkubo. Basajja batu bajja banyumya bakuvaako mabega. Ne bagamba tukukima ennyabo naye ffe tusooka mu mupiira. N'ogenda n'otuula ne basa mu mupiira. N'obagamba bannange nze enkoye njagala kuddayo waka. Tulindeko nga bakwegayirira obawemu eddakiika, tuwemuka eddakiika tumale ossa mu mupiira. Ngenda kuddayo nze ngenda gamba ddadi muntutte mu mupiira. Ng'omupiira agusazaamu atwale olw'omwana ow'ekyejo agenda owawaabira, ne bakuwerekera ne bakuzza ewaka. Abaana balala ne babulwa emirembe olw'akaana akamu. Lwovaawo nina sistange omukulu talina kyakola. Dadi wange bwe yafa nali nakayingira university. Sistange omu yakola statement nangamba nti dadi wagenza ogenda kukola otya. Kyanto charinga nembera depressed, nembera nga tebereza mukulu omuddako kandabe gumu ebiri esatu, naye nga naye bulijjo kimuluma, bulijjo kimutawaanya. Kati kolo lwakyatula mukazi mukulu mufumbo ayina abaana naye kitegeeza obujja bulijjo weebuli. Nagamba ogenda kukola otya? Nekyebasa nengamba ekitegeeza sirina muntu gwe ngenda kwogera naye, sirina. Nentandika olowooza kati nsigadde nzekka amaloni. Naye nga lwaki oli akyogedde munnange, ate munnange baali bakutiitibya, kati yali akutiitibya agenze. Deal with it. Kati abaana n'abato basobola okikola nga toliiwo, ne bagula ebyokulya ne babimuma ne bagamba linda mami waakomewo. Tulabye ensonga lwaki abaana abamu babeera modiya oba ne babasukkulumya ku baana abalala, ate era n'obuzibu obukirimu bungi. Naye teri muzadde ayintendinga, teri muzadde akigenderera. Kati ono gwe njagala. Kyangu nnyo okusanga omuzadde nga ayagala omwana alinga ye. Nga bw'oli. Katugeze omwana akufaanana n'omwana alina embeera zo. Omwana alina embeera za taata we bw'oba maama, nga taata atera okukunyiiza, omwana oyo kizibu omwagala ennyo.
oyabera wangolo ate ne tata kyangu musanga nga ayagala omwana ayina embeera ze mwana oyo buli we mulaba neeraba olwo bazadde abeerabira mu baana waliwo abaana nawe gwolaba nogaa naye omwana oyo alinga taata we alinga maama we nowanda maama we amwagala nnyo so abazadde olina okwegendereza olina okubeera keyafulu ennyo nti omwana atuukiriza ebyo byoli ne byoyagala waliwo ezimu ze tugamba nti preferences omuzadde ebintu byayagala ajja bisanga mu kasitaba byayagala abiraba mu mwana ajja mutwala bw'atyo naye ffenna bannange tuli bantu ffenna omuntu akuwulira omwagala omwana omuwulize ayagala omuzadde kati abaana abalowooza nti waliwo abaana bagamba oli mwana agamba nze tebanjagala okusinga baganda yange bamwagala okunsinga simanyi oba nsaba kunsabira nfune favor oluusi weetaaga kukola birina kwagaza muzadde byebyo bya intention bye watugamba kati omuzadde okitegeera otya walibaawo abaana ng'oyogera nnyo n'omwana okusinga abalala bw'oba obawa obudde waliwo omuzadde nga gwennyini olina okiraba nti omu omuwa obudde okusinga omwana ayinza okuba nga mulungi mu kintu kangereze omuzadde omwana we omulungi nnyo abeera mu byakatemba abeera mu byokuzina abeera mu byomupiira then omulala activity ye ey'omupiira si gy'oyagala kati n'obeera nga because onyumirwa nnyo ebya theatre oyo omwana gwesinga okwagala ku ssomero bakuyita gy'oli viddi gy'oli school day gy'oli oiwoono nze ebintu byeyo omwana byantama byakola taata wagendeyo sister wagendeyo nze sobola gendamu ebyo ebintu bya drama kubanga olina interest mu mupiira kati oyo mwana n'otandika omwagala omusajja ayagala omupiira ng'omusanze ne mutabani we ng'ayagala omupiira mutabani we n'amugamba agusamba tayinza bulayo ku ssomero ku sports day beenyumiza buli kimu kati mugambe ayina mutabani we owookubiri alimu emudiddi nyoka maama we ogende maama we agendeyo kati ojja kulabikanga ayagala ono okusinga lwa interests zo kati olina okuzeegendereza kati omwana oyo gwe bafavorinze tumuprotectinze tutya tujjawo tutya olwo oluwonko lwe tumusimyeko ne balitandika obbawa treatment yemu lwana nnyo wadde mutima gw'okimanyi naye lwana nnyo treatment eno gibalansinge kubanga baluganda tebalina nabo maama mulala tebalina taata mulala kati treatment woba gusigwa gibawadde tebalina wala we bagenda jijja era singa taata owo omulala love care kagereze ku baana bano abavubuka ba teenagers abaana betugamba abali nnyo abaagala okubeera independent baagala nnyo okubanga balowooza bamanyi nnyo abo ba teenagers ekizibu ky'estage eyo abo abaana balina ebintu bye batandika onnoonya mu mubiri gwabwe kya butonde banoonya nnyo emotional support bali mu kwezuula nti feelings atandise ofuna attraction eri opposite sex bitegeeza ki mbikola ntya anoonya engeri gy'abicontrollinga egyo emyaka abaana ab'obuvubuka okusingedde ennaku zino myaka bala 8 paka ku myaka nga 16 abo abaana bali mu kwagala obba appreciate nga batandise okukula amabeere abalenzi eddoboozi litandise okyuka atandise ofuna features ku mubiri zaatategeera yeetaaga omunnyonnyola lwaki alinga bw'ali ali mu banne ku ssomero batandise okwezuula nti ono mulungi mubi mu buto teri akyezuula kati then batandika okukizuula nti ono alabika bulungi okunsinga ono alina kafiga nze sirina kati egyo emyaka ginoonya omuntu gwe gyeyabiza ku bye bawulira naye ate ginoonya omuntu validatinga agikakasa nti oli mulungi oli mugezi wakula bulungi era kino kyonna kyonna okirina yo complete yo perfect yo ki recently nawulira mutabani wange agamba nti waliwo omuvubuka mu kirasi amusinga obulungi nimugamba are you serious nangamba wazzeeyo omwana kusomera nsinga obulungi ng'ate namupya nengamba anyway myaka jejo 15 baba mu competition uniform bamu empale nene nangamba nze kyekipale sobola kyambala baagala okubanga weebali balabibwawo kati ejo emyaka bwogeza n'ososola mu baana nga bali mu gy'obuvubuka
bagenda nnoonya omuntu abawalaavu eyo bagwa mu mikono gya musajja oba mukazi gwe bayita boyfriend oba girlfriend kubanga ye agenda muwa kyotamuwa attention care ekintu kye tugamba nti teweetaaga bantu kukakasa nti oli mulungi egyo emyaka gyetaaga between 8 and 16 kubanga ennaku zino abaana bakeera puberty so egyo emyaka gyagala omuntu ogikakasa nti mulungi maama bw'oba ososola ng'olina gw'ogamba ebigambo ebyo nga bala tobibagamba singa afuna omulenzi amugamba you're beautiful tandikola ne maama we bujjo tabiraba ye atandika oyimirira kati mu ndabirwamu akakase kye baamugambye nekyalaba era omwana kasita atandika okubeera mu ndabirwamu olina otandika okweraliikirira n'okwogera ebituufu ku mwana mugambe era bw'omulanga ajingire mugambe you're so pretty ayagala kuwulira oba kyalaba era kyova olaba ayagala enhancing beauty to enhance beauty kwongerezaako osukkulume ku kyoli ojja musanga nga ayagala kweteekako lip gloss ku mimwa ayagala oyisaako ka powder ayongereze ku beauty gy'alina kati yeetaaga omuzadde omugamba without it okay ajja kubuuza ate gwe mami lwaki weesiga makeup omugambe yi gwe tolaba nti nkuzeemu gwe tolaba nti nze ninamu obukanyanya gwe tobulina nze nina obubikka ajja kubuuza lwaki naye ku ssomero ayina omwana omuwala gwe yalabye omweru ku ye omaaso amanene ku ye oba waliwo kye bagamba ku ssomero kyawulira nti alina hips be balungi kati atandika okuyimirira mu ndabirwamu alabe oba azirina akabina kati gezo ofunemukko ku favorite ng'awulira ebigambo ebyo ng'omulala tabiwulira era waliwo olusi lwe weetaaga okuba bw'aba gw'olina yekka mutwaleko mu bifo omuli baana banne oba ng'alina emikwano gye oba ogende ku ssomero nga gy'ali so that bw'omugamba nti mulungi tomugamba ng'ali yekka jagamba era mami gwe kyolina okugamba mugambe ng'olina comparison alengera baana banne kati bali tebalowooze nti bo tobagamba nga bawulira omuyisa n'omukuba akamanumba okimanyi mu kilasi yo gwasinga obulungi agamba yii naye mami oli yansinga omugambe lwaki olowooza yakusinga alina akabina mugamba akabina wani yagamba akabina ke kategeeza nti omuntu mulungi kati omufuneyo gw'omulaga alina akabina nga mu feesi amusinga alina waalina onoonyezaako level ebyo byonna muzimbire mu confidence nti amala kati bwogeza noba n'abaana nga waliwo akulabikira obulungi okusinga omulala twogera kati ng'oggyeko okuba nti obawa obudde n'ebigambo bye twogera ng'abazadde bisobola okulaga the words we say bisobola olaga nti ono ali favorite okusinga oli era ono gw'osinga okwagala lwaki owaana nnyo omu abalala n'otabawaana ne bwe baba bakoze emirimu bano tebakoze mu appreciating kubanga yeetaaga osiimibwa omugambe we balikola mirimu ne toddawo ate kukisussa era ono singa omwana wange taliwo nze singa ndiruddawa ono omwana wange singa era ono omwana nalaba nga yalintegeera ne bwe ndirwala yalinzijanjaba banne nga weebali bo kati ki nabo otandika obbamalamu amaanyi oba gwamu amaanyi balekerawo okukola naye kasitayi n'oli atuma oli ate oyo yatugamba yasinga yatugamba yakola kino basirikanga batunula gena mama uyu akomyewo gena mama uyu akomyewo abaana batandika okwekyawa naye ate gwe tomanyi kyobakola tebagenda funa mama mulala bagenda munoonya omanyi wali abasajja bawasanga bawasa maama ng'anoonya nnyina mukazi ng'era omukazi ogenda kuza omusajja nga mugwa alaba maama nga tali love naawe nga byokola abimisinga mu maama we teyabimukola gwe nange waliwo omukazi olina okwegendereza ennyo fuuka maama wa bbaawo ajja noonya omukazi ow'okuwasa bamaama balina bye bakola abakazi bye batakola maama yabuuza olagawa ovaawa obadde naani
authority ya maama. Omukazi reasoninga na baawe. Mu kifo ky'omubuuza ovaawa asobola omubuuza mu ngeri endala. Mukwano mbwedda neraliikiridde. Nendooza sawa sibujozi otera okudda ziweze saa 2 sikulaba. Nendooza oba wafunye obuzibu. Ye nyini yagenda volunteering information agikuwe. Bambi nsonyiwa. Omanyi naludde ku office ate bwe twavuddeyo kati mukama wange nansindika wano n'ofuna answer nga tobuuzizza. Mama yalina right okubuuza mutabani we kubanga enju ebayiye. Ennyumba etaliyo obuuza oti omuntu nti ovaawa. Nange otandisa anti nange ojja kunsaasira. Okay. Naye omukyala yesobeera responsible ku mwami wo naye ate ffe tetubuuza bibuuzo kubanga oli authority. Taata yalina obuyinza maama ebyo ebibuuzo bibuuze mutabani wo mu nju. Kati toyinza kuba ky'obuuza mutabani wo ky'obuuza bbaawo. I get you. Tebasobola kubanga bali ku level y'emu. Omwana bw'oba omugamba genda onaabe toyinza kubanga n'omusajja ky'omugamba. Toyinza kubanga obuuza abaana wanaabye ng'ate ne taata waabwe. Abo yiseewo. Genda mu fridge ojeyo ekyokunywa n'omusajja kyekimu. Kati ani mwana. So tekyetaaga tugamba nti ono mwana wange by'omukola bye biraga nti mwanawo. Distinction yeyo. Kati wala abasajja abamiisinga bamaama tebayonka tebabakira ki tebabalera baagala byonna bikole tebabole sejja gendayo. Kati soke tuveeyo eyo. Bwo playinga nga oyinamu ka favorite ko. Ogenda kaleetera obuzibu naye ate ne bano ogenda baleetera obuzibu. Bagenda noonya maama awalala. Bagenda noonya love ewalala. Bagenda noonya care. Bagenda kyowoono. Bagenda kikula bagambe ekyo nino kifuna naye ate tebakimpa ino kimpa takimpa ng'omulala akimuwa. Singa wabayo omulala ajja n'akimuwa agenda kyangu osanga ng'omwana alina anti gw'ayagala okusinga nnyina. Si lwakuba nti amwagala nedda alina byakola maama byatakola. Ero jja musanga bw'obanga mukozi waka Aunt Maria. Ero jja sanga omwana nga ganjagala nnyo anti gundi weebuuze lwaki. Kati waliwo my sister. Baba bwe bati. Kati waliwo ate ekirungi ng'alina omwagala nga ggwe tomuginya kyejo tomuwa kyejo. Kati ng'ekimwagaza anti amuleka n'akola buli kimu kyayagala n'ekyekisiru. Ggwe kati ng'olina okuba strict. Naye bwe kibanga tekivudde ku strictness nga kivudde mu kuba nti love tagifuna. Abaana bwe bagwa mu mikono gy'abasajja babakozesa. Bwe bagwa mu mikono gy'abakazi babakozesa. So gabanga bonna obawa kyekimu. Kubanga bwonna owoona erindazi oli n'otamuwa ono agenda kumanya ye erindazi naye alyetaaga alinoonye. Abbe wali olabyeko abaana ne baseetinga muganda waabwe bamukwate emisango nga si yagikoze bagambeko nti naye mubi naye alina kyakoze. You've reminded me of a situation bwe twali abato aliwo we nabeeranga with my cousins kati nga tugenda ne tuzannya naye nze saalinanga sapatu bonga balina namugenda ne muzannya bazijjamu ne baziteekawo ne mazannya kati bonga balina engeri buli omu n'akomawo nga ddugala kati nze ngeri wansi ku bigere ye waddugala yokka tubadde tuzannya eno waggulu nkomawo ntukula lumu ne bagamba naye naawe liriya naawe katukusiigeko ku ttaka baleme tukuba. Kati omwana watandika okugamba tukoze tutya omwana ono afune ku kifaananyi ekibi mu bazadde naye bwe baba mupangira balenzi ku ssomero bajja kikola. Waakiri bakwata ekintu ky'osinga okwagala ne bakiteeka mu nsawo y'ogambe eyakibbye. Ogande nenga bagamba mami ye yakibbye anti bakisanze mu nsawo yo naye nga baagala omwana ono afuneko naye kaddenti akatini akasango bobo okuba nga baagala wakiri naye bamukubeko. Kati waliwo okubanga tomukuba kubanga omanyi omwana mulwadde. Mutabani wange we yali omuto omusawo yaŋŋamba teyeetaaga ku stressinga kati nga nze tobimbulira nga embeera si nnungi. Mwana akyali muto mwezi gumu mbu temumustressinga temuboggolera temumukuba
temukola ki because bwe yali azaalibwa bamunyiga n'afunako okukosebwa ku bwongo. Kati nga bajjanja b'endwadde nga bagamba singa tejjanjabwa ayinza ofuna ensimbu, ayinza ofuna simanye yaabwe, singa ofuna obubonero bwe buti bwe bityo. Kati nga bagamba teyeetaaga kintu ate ki straininga bwongo bwe. Naye ng'abaana bazannya nabo nabagamba ali mukuba ali mpulira. Kati nga abalala balowooza mukuza kyejo. Kati naye bwe yakiwuliranga ng'akola effujjo kubanga amanyi ki teri migo. Kati nga bengana mukuba tebamanyi lwaki mbagaana. Naye yennyini tamanyi lwaki mbagaana mukuba. Kati nga alowooza mami nze gwasinga okola teri kunkubako nze wanti bankubako. Era ng'omuntu yena bamugamba fera ninja kubagamba ngenda gamba mami ntiyagala kunkuba ate nze tebankuba. Ndiretuza nemugamba naye omanyi lwaki tebakuba ani mugamba kubanga oli mulwadde. Kati n'akigatta ate nakyo nze tebankuba kubanga ndi mulwadde. Kubanga muto bwakiwulidde bwakitwala. Kati abalala tebagenda kitegeera paka ng'obatuzza bonna n'obanyonyola ate noono gw'ogamba obutakuba mubuulire ate obutataking advantage. Kumanyira banne kuba banne naye n'osanga omuzadde ng'oli unfair nnyo ng'olina omwana wo nga bw'ajjako banne ebyokulya tomukuba nga ne baba bagize bw'akaabira ekintu kya munne ng'okimuggyako kubanga ye mukulu. N'osanga omuzadde ng'omwana omuto amufudde nnyo w'amaanyi ku mukulu. Kati nga amatagaleke ga mwana to egali omwana nawe ono muto lwaki omukabe muwe egaali avuge eri emu ewaka. Bwe kaba kabadde katanda ono ne mumugjayo n'asula wansi ono n'adda katanda waggulu. Kyokka ng'abadde ayagala kubeera eri waggulu. Ng'abadde ayagala beera waggulu. Kati omwana ono bambi n'atandika ofuna obujja ku baganda be oba ku muganda we. Waliwo kye bayita obwosi. Buba bwosi abaana bana bakozimba nga bagamba nti bamuzizzaako. Omwana oyo obwosi tebuba bwosi. Eyo embeera teri medical. Ebeera abasinga babeera malnourished. Love malnourished mu love mu care ne physically nti emmere ne mu nutrition nti ebyokulya byonna ono bye yalyanga omutazze attention gye mwamuwanga eri eno care gye mwawanga ono. Kati omwana ono mu kubeera obwomu ebirowoozo ne bijja abaana bato babeera stressed nabo n'abeera depressed n'akoozimba. Kati talya bimala amata akyageetaaga omubiri gw'okkula temugamuwa. Eggi mugula limu muliteera ono mu mmere. Kati ye anywa caayi mukalu alya lumonde alya muwogo alya akawunga alya ebijanjaalo serelaka amata g'obuwunga wonna wonna emmere yonna ezimba omubiri mugiddiza ono. Omwana n'akoozimba ne bagamba nti omwana yalwadde bwosi teyalwadde bwosi mu omwana mumuwa obudde. Lwaki abaana babagagga tebabirwala? Wale ulideka abaana babagagga nga balwala obwosi? Nedda. Mukutte ne mugjayo byonna omulundi gumu ne mubizzaka. Ate laba bwe kajjanga kalenzi ng'omukulu abadde muwala. Taata n'alaba omusika. Mama n'alaba nga amaka ganyweredde ku mwana mulenzi. Bw'aba step mother nga yazadde omulenzi nga kalika. Zadde abamu mulagira ku mirimu gye muwa abaana ewaka. Waliwo omwana asiimuula ennyumba ng'omulala ayoza ebintu bikopo 5 byokka. Kyokka oli wabeera nga yayizizza ebintu. Ng'ennyumba nnene kyokka n'omala ayozezza obukopo 5 n'omuwana okusinga oli. Nange omwana wange akoze n'ebitaano abimazeewo kale ekyana kino kinafu. Lindako ekikopo 1 2 3 4 5. Muliwo ewaka basatu ebimu byaddugadde. Naye abazadde ebyo ebintu babikola ebyaddala nnyo. N'okwata emirimu egisinga obunene emingi n'ogiwa omukulu naye nga amaanyi omanyi emyaka siga emaanyi n'obusobozi. Waliwo omwana nga mukulu naye nga ate tasobola nnyo okusinga ate n'omuto. Waakiri funa engeri gy'okibalansi nga bakola omulimu gumu babiri n'omulala bagukole babiri. Nti ennyumba bw'eba yennene bagisiimule babiri ebintu wadde by'ebitono babyoze babiri. Baleke kugamba nti ono yasinze. Oba mu rotating. Ojasanga abazadde abamu nga kye bakola bagenda mu dduuka okugula bonna ne babagulira ensawo zezimu ba Luganda nga baagala okugyawo kiri nti ono yasinga ono. Mpozi ng'oli agamba nze ngulira efaanana bweti
nene ogula bottle eyo nondala container eyo nondala oli agambe nti eyo linungi amasomero ono ali mu ddungi ono ali mu ddala mwanti kati munnayina engeri gyagenda mu senior 4 ate alina okuba musomero linamuyambako okuyita abaana bati bagenda bitegeera batuuze oba nnyonnyole waakiri obagambe tugenda ffenna tugenda musomero lino funa engeri obalansi ngeravuyo wano mu kulabwa ne mu mutima gwoba omanya ekituufu twabawadde homework owa Joseph naye tutunuulire maama eyatuuka maama omulala yakwata omwana we ne bafera taata abba omukisa ng'omukisa gwabbana gwa mwana we mulongo naye nga balongo abazadde twegendereze ebintu ebyo biruma abaana ate bibakolako obulabi bungi so ono yekayeka gw'otiitiibiza naye bonna tujja kutandikirawo olunaku olwa Monday musiibe bulungi mweraba